na kibiina kya Democratic Party bamaze okukakasa ng'omubaka w'ekibuga ky'e Mukono Betty Namboze Bakireke bwagenda okulongosebwa olunaku olw'enkya. Omubaka wa Mukono Municipal Betty Namboze Bakireke yalumbibwa ekirwadde ekitategeerekeka mu lubuto era kati kimutwalidde ebbanga ng'akyali ku ndiri. Ekirwadde ekiruma Namboze kyalemwa abasawo b'e Uganda era Palamenti n'emusindika South Africa. Kakati okuvanga yagenda watetali ya Uganda nayogedde naye Namboze bagenda mulongoosa enkya naye operation yo eri meja kubanga neggulo nadde njogera saayogedde nnyo naye nga tasobola kwogera nayogedde nabbaawe. Omubaka Sewungu nga ye nampala wa DP mu Palamenti ategeezezza nga Namboze wakyesimbyewo okulembera akabondo k'ababaka abava mu bitundu bya Buganda yadde ng'akyali mulwadde. Tumomande olukiiko tujja musaba abeere ssentebe wa Buganda Caucus kubanga yali vice kati Mwami Kiwanda manya agenda kuwummula nga ministers. Twali kawairo kamuganda naye Betty Namboze gwe twagala abeere ssentebe kikyatamanyi mu Buganda. Wabula Namboze olwokano talulimu yekka alulimu ne munywanyi we Johnson Mayanja Ssenyonga, Theodore Ssekikubo n'abalala. Kura Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.